Abazigwa abadde n'ebijambiyo wamu n'emmundu bazinzeko ekifo wakuumibwa emmotoka ekimanyiddwa nga T-Cash Parking and Washing Bay nga kisangibwa ku kyalo Takajonge mu ggombolola y'Enama mu disitulikiti y'e Mukono ne bafumita basanzeewo ebiso nga bino byonna bibaddewo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Olabanyiwe nyambaddewo endi nga bali mu ngato za bulijjo ng'olaba ng'omuntu alina nga akutte n'emmundu ng'alina ne masiki za black n'enkofiira nga zikola kana akaduka ninga besibyemu besse wano mutusala mu luki face ninga ga wokyusiza ensingo bonna nga balina ejjambiya abe wabweru balina emmundu ffenna nga tewali alina nsingo okubbanga nti netegeeze gundi ekitegeera embeera gye twabaddemu ati mwe mwawonye mutya? nze okuwona kwange nabadde awo mu ntebe nga ntudde bwe nasimatusa nenziruka nenenya erefu yasuzaawo nenenya nengwa wali kunadduse eri nzinga mpite kubaki kuba neiba waliwo foreste ya Subaru yabadde abafumitiddwa kuliko Florence Nabayunga ng'ono yakwata ssente mu kifo kino kosa Nobert akakwasa kosa James Ddungu wamu ne Kezekiya Senkungu ne mukyala we Grace Tasha nga bano be bannanyi kifo kino nga babbi baakulise n'ensimbi esoba mu bukadde obutaano. Kati olwamaze ffe nga tuli omwo munda ne bafumita awo abantu ebiso ne bagamba omuwala oyo wa kawunta namugamba tuwe ebisimuluzo bya safe nabagamba nze simanyi gye biri kati kufumita ekisoso abo batotuwe ebisimuluzo bamufumite akambe ku mutima nagamba nze ebisimuluzo simanyi gye biri ne baba ye Robert bamufusaza omukono wamwala affe bamutemye omukono omuvubuka omulala manager bamufumise yenna mu lubuto n'omulala abalala bo babuuse ne badduka. Bano tubasanze mu ddwaliro erimanyiddwa nga Shalom Medical Center Nasuuti gye baddusiddwa okufuna obujjanjabi nga batunyumiriza ebyabaddewo n'engeri abatemu gye babalumbyemu. abavubuka bajjidde nga bambadde masa nga nebatandika okugamba mufukamire wansi mulete buli kimu kyemulina mulete ssente byonna byonna ne batuggyako obusawo esefu ne bagimenya laputopu ne babitwala byonna n'amasimu g'abamadamu ne bagatwala. Gulawo seboleeta sente ziriwa mukulu konzi sente ziriwa nanfumita wano ekiso konzi simanyi sente gye ziri nankwata najamu nanfumita wano ekiso nanfumita ekya wano nenziruka nantega nengwa nenziyamu nesituka nengenda mu bbaala nennekweka mu ntebe. Tubadde tuli awo nga tutyabalansinga gundi nga tutyabalansinga ebitabo nga tumaliza okukola natulaba abasajja nga batusazeeko omu nga alina emmundu abalala balina ebyambe abasajja babadde babiri abalina ebyambe omusajja omu nga alina emmundu n'omuwala omu ne banfumita ekyo tuseekubalina emmundu nebijambiya omuntu biri kati ne bansongamu emmundu nakuba bwati ekigalo ky'emmundu nagamba mukuŋŋaane mwenna muyingire munda muyingire kati abaana baali tebategedde tukwata omwana omu namufumita ekiso nabagamba gambye muyingire ne batandika okukuba emigere bonna ne batufumbikiriza ne batuyingira mu dduuka kati awo ne batandika okufumita ebyambe nabagamba tubawe ssente zonna n'ebisumuluzo by'emmotoka. Bantunze bino ebiyiwa neŋŋamba sirinda biddako neneewusula mu bikuleeti eyo negineeziise okusigaza ku bulamu. Nti ababbi bano babatunuzzaamu emmundu nga bwe bakanda okuwaayo ekisumuluzo ky'emmotoka yaabwe ekika kya Maka X namba UBH 176Z wabula nga yabalemeredde okutwala ne bakulita ne ssente. Kati omubbi omulala yabadde ayola ssente nga nnyingi zimuconfusing nagamba gwe bagenda kutta tojja mutwe wansi nagamba alina emmundu
kati mu motoka yange mwabaddemu bebi wange nagamba tukwaleka bebi kali tukafumita ekiso tulabe oyo bw'ataaveeyo at least mujjeko Mukono tugende tutaatingeeyo emmotoka. Dr. Max Ojwala nga yabadde ajjanjaba bano atunyudde embeera gye babaleeteddemu nga bakoze ekisoboka okulaba nga bano bakuba ku matu. Abalwadde bazze essaawa nga 11 we batutuuseeko wano nga bafunye sustained injuries, stitching ne wounds zonna ezabadde open. Stitching yabadde yakoleddwa under general anesthesia naye era bamaze ne bastabilizing, so as per now tebali mu mbeera mbi. Abatuuze balajjande gavumenti okubongera ku bukuumi. Abatuuze balajjande ab'ebyokwerinda okubongera ku bukuumi kubanga obutemu bweyongedde. Obubenje buno bweyongedde naddala okufumita abantu ate nga babbisa mundu. Kye batukola kati ng'eno incidence eno yabaddewo bazze emundu 3 n'obwambe balina missoni zaabwe z'okutwala ekintu emmotoka yabalemeredde ne badda ku baana okutandika kufumita abaana nabajjako sente. So kali tusaba n'omulango omungi, tusaba gavumenti eyongere ddala amaanyi mu security naddala fe abantu abeekolera. Kyetaagisa security kwegamba nga y'amaanyi nnyo, byetaagisa patrol. Kati olaba patrol nga bwe yaze at least eyambako.